Amaanyi galabika bonna ne muyimbira Katonda wammwe nga mukulu abalungi nsanyusa okubalaba mwebala okujja mbaniriza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Wulira emirembe mu kifo kino nga bulijjo. Olwaleero ennaku z'omwezi ziri lumu, omwezi ogw'E11 omwaka ogwa 2021. Njagala kwebaza Katonda atutandisiza omwezi omupya nga weetuli balamu. Nga bulijjo bwe tuba tutandika omwezi tutandika na ssaala. Wandiika ekitabo kya Luke chapter 16 verse 10. Tugenda kusomako olunyiriri lumu lwokka. Nina topic endala ze njagala okuleeta naye nkyalina study gye nkola. Tujja kugireeta mu maaso awo. Ogenda kuwandiika ekitabo kya Luke chapter 16 verse 10. Nga nziza okubagamba Bannayuganda naddala ab'enkyukakyuka NUP buli kye tukola tukikole n'obwesigwa. Gwe mutwe gwa vidiyo ya leero. Buli kye tukola, buli kyokola eyo gy'oli kikole n'obwesigwa. Bwetyo lwe tujja okuwangula. Katusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo, tukwebaziza Mukama olw'olunaku lw'olwaleero. Tukwebaziza Mukama olwaleero lumu omwezi ogw'E11 omwaka ogwa2021. Weebale nnyo ayi Katonda ow'amazima kubanga obadde naffe ebbanga lyonna. Gwe yatutandisa omwaka guno Mukama nga tuli balamu, ne tugutandika kati nga tugubuzaako emyezi 2 gyokka okugumalako. Mazima obadde Katonda, tebibadde byangu, bangi tebasobodde kutuuka wano, naye ffe Mukama tukwebaza kubanga otutuusizaawo. Nkwebaza Mukama kubanga obadde mwesigwa gye tuli. Mukama jangu osisinkana abaana b'abantu, jangu oyongere okutusisinkana Mukama tubeererewo, kubanga n'ekyokusooka ffe tuli banafu. Abaana ba Isirayiri baagamba bali abasajja banene nnyo ate bawanvu nnyo, n'ebibuga byabwe biriko bbugwe, baabizimbako bbugwe, tolina w'obiyita. Naffe Mukama bwettu bwe tuli batono, bali abasajja bawanvu nnyo era banene, era n'ebibuga byabwe, n'ebibuga Mukama baabizimbako fensi. Naye ffe tujja naawe kuba gwe gwe tulina. Bwe tuba naawe Mukama tujja kuwangula nga Isirayiri bwe yawangula. Mukama n'omwezi guno gutuyiseemu tulabirire, otugabirire. Mukama abatalina kyakulya bawe ekyokulya. Mukama tuwe obulamu kuba endwadde nnyingi, okufa kungi naye Mukama tutaase. Dawudi yagamba nti newankubadde entambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe sirita kabi konna. Mukama newankubadde Bannayuganda batambulira mu kiwonvu eky'ekisiikirize eky'olumbe, naye Mukama baleme okutya kabi konna kuba gw'oli nabo. Mukama olugalu n'omugogo bye bitusanyusa. Mukama jangu otusisinkane mu linnya lya Yesu. Taata beera naffe mu mbeera zonna ze tulimu, ne mu muliro tuyitemu. Mukama waliwo lw'oyita mu muliro nga Shadrach, Mesach ne Abednego. Kubanga Mukama era okukakasa nti ono Golodi, omuliro gwe gumukolifayinga ne bagamba ono Golodi. Mukama leka Uganda eyite mu muliro guno gwerimu. Mukama bwe tugutuuka emitala, Uganda ebeere Golodi yennyini pure ayita mu muliro. Era ke kasengejja ye interview ya Golodi. Mukama tuli mu muliro e Uganda awo, naye leka tuguyitemu nga Shadrach, Mesach ne Abednego baguyitamu ne bakolifayinga okubeera Gold. Weebale nnyo Mukama. Taata tuyiseewo wonna mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna tusabye. Amiina.
njagala tudduka emisinde mingi nnyo kubanga ebyokwogera tulina bingi, ebyokukola tulina bingi nnyo, ebyokwogera tulina bingi, tulina ekyawandiikibwa, tulina politics, tulina security alerts mpitirivu nnyo 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 nga bw'oziwulira kubanga jjukira luli tezaaliwo. Ojjukira ku lw'omukaaga kwali kusamira ku lw'omukaaga kwali kusamira tewaaliyo meeting, awo wonna tubadde. Kaakati wulira ekyabaddeyo ekiro kyenkuleetedde, ekyabaddeyo eggulu biyitirivu nnyo. Njagala kubagamba nga sinnaba kugenda eyo, katusooke tujja bino anti njagala kudduka misinde. Maureen Skin Care nga bulijjo kyekyokuddamu bw'oba olina olususu olufuukuuse, olukusiiwa, olukunjubuka, olufuumuuka, oluggwerera. Maureen Skin Care kyekyokuddamu. Inbox me nkuwe ennamba ye bw'oba nga togirina. Pastor Muwanguzi antumye mbeebaze nti mwebale nnyo nnyo, mwebalire ddala mumubeereddewo. Mwebale nnyo, Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa. Mwebale okumujjanjaba, mwebale okulwanirira obulamu bwe. Agambye senga si mmwe abadde tajja kuyitawo, ng'oggyeko Katonda mukoze nnyo okulaba nga mutaasa obulamu bwe okudda engulu. Katonda omulungi ow'ekisa abawe omukisa. Nkomye okwogerako ne Pastor Muwanguzi nga abeebaza bw'atyo kubanga biiru yabadde yalinnye ng'eyingidde 3.6M naye nga mubadde mwakamuweerezaawo 2.4. Still essuubi lye likyali mu ffe bw'oba olina ky'olinawo. Ezo za ddwaliro zokka, then bamusiibule adde ewaka. Bamusiibule adde ewaka. So bamikwano kyonna ky'osobola okufunawo. Anko kale sebo bambi nsaba kumpaamu essaawa ng'emu njako kubirako. Nindamu katini nkukubireko leka mmalirize wano. Kale sebo. Now, essuubire still likyalimu mmwe bamikwano, kyonna ky'olina tumuyambe, Mukama abawe omukisa. Ngenda kutandika ne security alerts zino nzijjewo olw'okubanga bingi ebyabaddewo. Meeting zabadde 2 nnamba zonna nazifunye kuba nabaddeyo. Simanyi oba naasobola okubimalawo. Tugende mu politics ate tugende ne mu kyawandiikibwa. Mbalamusiza mwenna mwebale kujja, share the video tugende mu maaso. Njagala okubeebaza mwenna abatambuza message n'abakoze ennyo okulaba nga abantu betuwa security alerts nga mubatuukako. Abamu security alerts zaabatuuse dda, abalala mumpadde ennamba zaabwe sijja boogera kubanga bajja bakola ki, bajja gamba gwe wayogedde ne SP mwayogedde biki. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okumpa ennamba z'abantu abo. Namaze dde obbabuulira, namaze dde obbagamba. Namaze dde obbagamba buli muntu yenna gwe twawooninga ng'olina ennamba ye ng'osobola okumwakisesinga mukole ki, mubuulire. Bw'oba tosobola kumubuulira ng'olina ennamba ye, gimpereze gwe, tofayo ne boddamu n'ogimpereza kubanga mulimu besinnaba kufuna nnamba zaabwe. Gwe bw'obanga gimpereze ne bwe neddingana emirundi 3 musobola okumpeeramu eyoyo gwe mbadde sinnaba kufuna. Nabagamba Katumba Wamala, nabagamba Honorable Aida Nantaba, ne mbagamba Omulangira Kasimu Nakibinge. Abo okusinga bentaddeko nnyo essiira. Bajjo ne Balamu bo mubaleke babakube emitwe egyo bajaabye. Naye bo bano katubataase. Jeno Katumba katumutaase, Aida Nantaba tumutaase, n'Omulangira Kasimu Nakibinge tumutaase. Balabala bo mubaleke. Kanyindo tafiire mumuleke bagenda mu batulogo omutwe. Wamma katugende mu maaso.
waliwo meeting eyabaddewo gundi anti omwezi omupya ngubaagaliza era nembaniriza n'okubasabira nembasabira Mukama abaweeremu omukisa. Kati katutandike. Waliwo meeting ezabaddewo zabadde 2 nnamba mu categories ez'enjawulo nga bwe ngenda okuzibaawuliramu. Bino ebintu tubeera tubibagamba nga mulowooza propaganda. Simanyi nga mulowooza mbu nno tulimba tuyagala ki, twagala kufuna following. Ekintu kya bomu nakibagamba wano nolwaliro nange agambye bakakwata abantu 28 okugezaako okummalawo simanyi ekikuba bomu. Ebyo byonna babalimba, abo abaana babasibira bwereere. Ebya bomu nabibabuulidde n'ebirala nkyabireeta. Waliwo meeting eyabaddewo eyasooseewo, yabaddemu abantu bano wammanga. Yabaddemu Jim Muhwezi, yabaddemu Oryemu, oyo omusajja omulimba Oryemu ow'omutwe omunene gweyeguti gulinga endibota y'engoye. Oryemu, David Muhoozi, David oli former CDF atali mutabani wa Museveni. David Muhoozi ne Museveni yennyini, Kandiho yabaddemu ne Kahindo Tafiire be babadde beebuuza information eyitawa. Eyo meeting zombi zabadde ku information eyitawo okugenda ebweru. Kati kansooke mbawe eno yokka esookeemu meeting eyasoose. Okumanya meeting bannaikamba buulire buli omukola kyokola n'obwesigwa, buli omu w'okutte tota. Nzi kati ntandise gwetaaga nga buli omu sharinga video. Mmwe kamba buulire buli omu kyobadde okola tokita. Kamba buulire ebintu ebikyasinza okukuba kati Museveni ebimutiribiza entege zimutiribira, ebipale bimulebera. Do you know why? Atya bino ebintu wammanga okwekalakasa kwa diaspora. Lwakuba bo bali ba propagandist be bagamba be bati kakati olw'okwekalakasizeeyo olwo Uganda baleme kulya. Nedda. Mu meeting zaabwe okwekalakasiza ebweru ku embassies, simanyi ku headquarters zaki kimusuza teyeebase. Ekyokubiri, okugenda mu bubokisi ne muwandiikira ba MP bammwe ab'e-Bulaaya. Gwe omuntu ali e-Bulaaya n'owandiikira MP wo n'omubuulira ekikwatagana ku Uganda, mwawaabira gundi ebya bomu. Waliwo article gye nsomyeko mbu simanyi Uganda, simanyi mbu egamba parliament ku kyaki, ngisomyeko naye obudde bubadde bundi kanjagala kuddayo njekkaanye ku kya nuclear bomb. Ayagala kireeta mu parliament. Museveni nuclear bwe wali omukola tewasaba parliament. Oyo nuclear nakugamba ojja mumunywa mu mazzi, tugenda kumusa omunywe. Ekintu ekirala ekintu kimuluma nnyo ekyokuwandiikira agencies ezennene, simanyi zi Pentagon, simanyi zi Mossad, simanyi zi CIA. Ekyo kasita yakiwira nti mubawandiikira agenda okukola ebintu nga byamusooseeyo. Kakati n'ekyokuba Congo bakiyimiriza. Si kyekyo kyokka, byonna bagambye operations zonna zisooke ziyimirire. Zonna date gwe babadde bazanya yenna asooka ayimirire bamale okukola ki? Okwetegereza information eyitawa. Naye ate temweyibaala, bano abasajja bazibu basobola okugenda mu maaso ne babikola. Naye bagamba bisooke biyimiriremu bwe batyo bwe bateesezza, kubanga information babuuza information eyitawa. Naye mu kugira Museveni n'abagamba bw'ati, yakwasizza Oryemu, yagambye Oryemu anoonya abantu afune akakiiko okunoonyereza. Oryemu gwe bawadde ogwo omulimu bagire balabe egundi eyitawa, information eyitawa. Jim Muhwezi n'amugamba okusinziira ku information efuluma eva wano mummwe. Information evaawa. Kati nze olwaleero Museveni njagala nkugondeza olugendo information weeva weebako ologootana, ate ologootana oyogera, ate obyogera ndi awo mu buliri. Buli byonna obyogera. Bateesezza bwe bati, kaakati bw'oba obaako yina ekintu kyonna ky'olowoozeza kyoyagala okugamba eggwanga, kyoyagala otugamba okukola, gwe kasita okifuna ngamba bugambi nti genda otte gundi. Tetutuula mu meeting, tukola ki? Tukole ekyo nga tewali meeting, kuba kati tulemereddwa okumanya ani ayogera bino ebintu. Museveni ajja kukirogootana nga tannakukubira simu nzije nkyogere. Yeebaka ayogera.
waliwo omukyalo omu yaŋŋamba pasita nsabiraako ndoota njogera siina kyama ndoota njogera bansekerera ne mugamba kale mu linnya lya Yesu toddamu byogera wamma era kati takyabyogera yaŋŋamba munaye pasita sikyabyogera ati ye Museveni aloota ayogera Museveni owedde wamma gwe owulira ne bagamba bwe bati operations zonna ezisinga zonna ziyimirire abaana bamale okudda mu ssomero abaana bwe bamala okudda mu ssomero baddemu bakyankalanye ekimu ku kye bagenda okukola okukyankalanya abaana oludda mu ssomero ekyo ky'amasomero kigenda kuddamu bagenda kwokya amasomero bagenda kwokya owino bagenda kuddamu bwokya owino bagenda kwokya amasomero afande Katongole yatugambanga bw'ati omanyi banenzo oyo omusajja simanyi nakumanya wamma muzeeyi mukama akuwe n'omukisa atakukuume ngenda babulira ati ekirala ekijja ku muzeeyi Katongole ne famire yange Museveni byonna nabitegedde amma gulira afande Katongole yatugambanga bw'ati wiiki esooka ebeera yakulima ssomero ate ku ssomero temulyayo mmere mu mulime mujja genda wiiki ey'okubiri ffe twasomanga yakubiri oba yakusatu nze sikerangako ku ssomero yaŋŋamba olya wano ate ogenda olime ku ssomero mugende mu nnimiro ffe twajjanga wiiki yakusatu bwe tuba tukedde yakubiri kati omwana wo tomukeeza mu ssomero bagenda kwokya amasomero mbabuulidde era saagala muzadde akaaba ffe twakoowa okukaaba bagenda bookera amasomero bagenda kwokya owino naye wamma gwewulira olyemu baamuwadde okuyinvestigatinga bonna baabadde bateesanga batadde waawe ebyokulya n'ebyokunywa bonna nga tewali alya tewali anywa Museveni n'abagamba bw'ati bannange njagala tuddiŋŋane temulabanga n'okwesigaŋŋana tetwesigaŋŋana ffenna ebyokulya bino ku mmeeza naye mwenna tekuliiko alya buli omu atya okulya kyekyo ekiri mu State House I swear upon in the name of living God Museveni yakyogedde bonna tekuli yalidde emmere ya mu State House olyemu atya okumutta Jim Muhwezi atya okumutta David Muhoozi atya okumutta eyo ye State House kakati n'obalaba nga baganya okulya gwe n'obeesiga olyemu oluvaawo nga jjankubira essimu kandiho oluvaawo nga jjabimbuulira tasobola kulyayo yabagambye muganye n'okulya nze kyembawadde ne bamugamba ddi emmereyo nzize nzikuse mpise ku kikomando bonna baganya okulya n'abagamba tumulaba kakati gavumenti bweti bwefaanana ffenna tekuliiko yeesiga munne lwaki temulya mmere kale mulyeko katini baganya okulya n'okunywa baganya obbirya bwe mbagamba ebintu bino sibalimba bwe mba njogedde ekintu kye sikakasa mbagamba sikikakasa nga jjo bwe nayogedde ekya Katikkiro nagambye waliwo omuntu aŋŋambye nti Katikkiro ayogedde waati naye sinaba kikakasa njaku era nagenze okuddayo nga gye si muyingo ye yabyogedde si Katikkiro oli yabagize bwati kubanga bonna bayogedde speech yono yagiwadde ono era nabagambye sikikakasa bwe mba mbagambye kyenkakasa mba nkikakasa bwe tubagamba mugamba propaganda Ssaabasumba amala kufa ne mugamba bannaye Lumbuye yayogera Pastor Muwanguzi Lumbuye yamugamba namugamba bagenda kuwa obutwa Lumbuye yamugamba Wameri yamugamba bimala tuukawo ne mugamba bannange bakubye bbomu wabula bwe tuba tubyogera mugamba tulimba waliwo omwampeereza aka video ng'omuntu agamba gundi aka audio yamuweereza obwange n'agamba wa Kongo gikuba gundi Kongo oyo mwana alimba kale kati olwaliro bagambye baddemu bayitaba abakongo bajje wabula tebabatiisa nnyo okubagamba nti no ddiiru eyimiridde naye olwaliro bakomawo mu State House babaweeko ku ssente babateke ku idling kakati gwavuga ebidduka wamma gwe gwotegedde idling osamba pipi kino girekaawo ng'eringa etali mu miro kyokka nga mwekuligira idling eryawo etokota bw'eba mpya ebanga esirise ate nga etokota kye bayita idling bagambye babaweeko tupooze beat baagala kutwerabiza mu biwandiike Museveni yagambye yatidde nnyo kubanga muwandiika ebintu bino abazungu ne babimanya nga tannababikola okitegedde we are going to expose Zamani let us expose him mugende mu maaso mu kuwandiika buli kintu kye tuzuula nti Museveni tukimusinzeemu tukikole times 100
buli kye tumusinga nga bwe twabagoba ku internet nga bwe twamukuba akalulu n'ebirala byonna buli kye tumusinga tumukole tumuwe n'ennyeebwa. Edda twabiranga n'obwana obutonotono bwe buti nga bwepena akagoba ka 5 yeepena ye abawaayo n'ennyeebwa 2 yeepena 7 n'olyoka owulira obusungu mbuno omukuba ekizuka akapiira ne kagenda eri 7 stone mbu omukuba ekizuka n'alyoka akyepena bw'ati akapiira ne kagenda emitala mugenda okudduka okukakomyawo ng'obugoba 8 buyingidde. Kati ekyo kye tuba tukola Museveni kye tumusinga tukikolere ddala. Atya okwekalakasiza kw'embasizi ebweru w'eggwanga South Africa, UK, US, everywhere mwenna abeekalakasa ekyo mukikolere ddala. Ekirala atya okuwandiikira ate nze namubuusiza nti nomuwandiika wamma muwandiike nnyo mukitegedde. David Muhoozi ye yateeseza nti abakongo babayite babaweeyo ku ssente basigale ku idling. Ekintu kino bajja kikola oluvannyuma baagala kutwerabiza. Bannange nze seerabira nja kukiremerako. Jim Muhoozi n'agamba bw'ati tulindeko abaana badde mu masomero. Naye Museveni n'abagamba kambabuulire NUP nzibu nnyo tetusobola kufuga ggwanga lino without insecurity. Ekyo kyavudde mu kamwa ka Museveni. Museveni yagambye tetusobola kufuga ggwanga lino nga tewali insecurity. Ebintu ebiri e Uganda bikuriyetinge bo bennyini be babikola ne beefuula ababisolovinga. Museveni mu kamwa ke nga muwulira bwe nti yagambye ate bannange njagala nzikiriza Katonda wanudde lwakuba senga nfulumi. Museveni ayinza okumanya wa wemba nnyimiridde kyekizibu kyokka. Senga njira ne ŋŋamba oba anaamanya wemba nnyimiridde nze mbeerayo wabula Mukama oli mukulu. Museveni yagambye tetusobola kufuga ggwanga lino without insecurity. Bannayuganda balaluse NUP efuuse NUP batutaddeko ebisango bigaanye. Leka nve wano nkubuulire kiki ekyazzeeko. Kwe kugamba balemeddwa okufuna attention ebweru w'eggwanga ne wana ekintu kigaanye olwa lockdown. Batute bazze abaana mu ssomero embeera ebeera ennomo bakuba abaana b'amasomero bakuba abazadde mu butale kisobole okugira attention abazungu bawa ssente. Okitegedde ne bagamba Uganda tetulina ssente. Nabagamba Museveni bw'anajja n'abata ngenda kudda njogereko eri eggwanga. Basajja mivule ye bannange gyali. Basajja mivule ye yagamba nga sawa munana ngenda kwogerako eri eggwanga. Ogundi ogenda okutuuka nga alinako abantu 14 ngenda kwogerako eri eggwanga. Oba yalagawa basajja mivule oba naye yafiiridde mu bbomu z'embizzi simanyi. Olira bwe bamala okuggulawo amasomero basooke baddemu bakole ebintu bino bisobole okufuna attention mu mawulire ag'ebweru w'eggwanga abazungu bamuwe ssente. Okitegedde? Bayimiriza ekintu ekirala kye babadde bagenda okukola kikino. Waliwo we bakuŋŋaanyiza ebintu ebibeera ebikadde ebyokulwanyisa ebikadde most especially bomu enkadde bazikuŋŋaanyiriza e Masindi ku lusozi. Naye olwo olusozi basimako bagira babitereka underground. Olusozi baluyita Kiguliya Hill. Babadde balina pulaani ey'okuleeta bibbomu ebyo ebikadde ebitalazeemu babiteeketeeke mu bitundu abaana we basobola okubironderanga scrap. Okitegedde? Olw'okuba tuba exposinze nti be batega bbomu babiteeketeeke mu bintu nga bya scrap naye bannange Museveni oba onywa omusaayi gw'abantu. Ekyo nakyo kyayimiridde. Babadde bagenda bijja Masindi. Olusozi baluyita Kiguliya Hill. Biri underground. Babadde bagenda bijjayo bireeta. Bagambye ekyo nakyo kiyimirire.
Museveni bwe yabasabidde okuddamu okwegatta obwa Sseruganda basobole n'okulya mu State House baaganye okulya. Muhezi ye yasuggestinze ekyokuzza abaana mu ssomero. Bwe bamala okuzza abaana, wulira Minister of Defence, bazze abaana mu ssomero. Bwe bamala okuzza abaana mu ssomero, bookya amasomero, batandike okukyankalanya, baddemu bakube ebbomu ng'abaana bazze mu masomero n'okwokya Owino. Awo we bakiteeserezza. Then ne bagamba Museveni awe orders nga takoze eki, nga tatuuzizza meeting basobole okulaba okusengejja wa information weeyita. Mbabuulira amazima, Museveni ng'okyayambala engoye tulina kyama. Nze nkubuulidde ng'okyalina Janet ng'akyali mulamu, ng'okyalina Kandiho, ng'okyalina Otafiire, abo abanywi b'omwenge, ng'okyalina kitabani kyekyo ekinywa omwenge ng'eryato. Omwenge ogujja mu lyato kigunywa ne kigumalawo. Abo ng'okyabayina, information ejja kufuluma. Gwe n'osaaga. Eyo meeting bwetyo bwe yabadde meeting eyasoose. Bingi nnyo bye badiscussinze, naye ebyo bye binyusa eby'amaanyi ennyo ebyabaddemu. Okusirisa ekyokuba Congo n'okunona abo abasajja babaweeko ku ssente bagira balindirako awo. Okuzza abaana mu ssomero, diiru yakutta bannayuganda, bagenda bookera abaana n'abazadde babakube. Kati nkubamu akafaananyi, essomero lye banaayokya ate nga omuzadde atutteyo omwana we asomera mu ssomero lye bookezza, omuzadde akola mu Owino naye bagenda gyokya. Mbabuulira mpozi anti yagambye nti ndi wabulabe nnyo okusinga Lumbuye. Yagambye kale luli Lumbuye bwe yabyogeranga tebabikkirizanga nga bagamba propaganda. Bino ebintu babyogedde nga bagamba Lumbuye alimba. Bimaze kutuuka ne bategeera nti yayogeranga bituufu. Kaakati ate ono byayogera tewali we babibuusizabuusiza, kituufu bonna babitwala. Okitegedde? Kyova olaba waliwo lwe basoma amawulire ga bbomu, komenti nga zambuka waggulu awo ng'abantu bagamba ASP Asiimwe yatugamba dda mugenda kukuba bbomu. Tunulira neŋŋaana n'okukomenti nga nentunula nga ndaba erinnya ASP Asiimwe yatugamba mugenda kukuba bbomu nga komenti zambuka awo. Nensaba ku Tuzzi n'ennywa ne ku Tuzzi nga wansi eriyo ababuuza ASP yani Asiimwe. Nze nensaba oTuzzi n'ennywa neŋŋamba weebale Mukama, ensi ewulire. Meeting endala mujja kugamba buli ssaawa zibeera meeting ye gavumenti weeri. Nkugambye luli muka Museveni yagamba Museveni making sure nti Ssegirinya awona. Ate ove ne ku baana ba NUP, va ku ba MP ba NUP tukole ekirala. N'amugamba tutekewo transition abantu batukooye, wabula tubafunire ekifaanana change. Nawe mukazi gwekyo tetujja kitwala, si mwe mutufunira change. Mbabuulira mazima. N'amugamba golooza bino abantu tebabimanyi. Kololo yatuula nga mmujjukiza, wayogera ne Kirumira n'akusaba obukuumi n'omusuubiza obukuumi, n'akubuulira ebyamabe byonna bye yali yasirikira. Kirumira wamuwa obukuumi, kyayi n'awolera mu kikopo ne mu katipooti, simanyi kafulaska. Balina obuntu kafulaska kanyookerera bwe kati, kacyayi teyakanywa, ne bakatwala nga kawoze ne bakazzaayo. Omukazi n'amugamba olaba ono omusiru eyakoma mu primary abimanyi, naye ate bannange mubiwandiike mubibuulire abafuga ensi, abali mu Amerika wamma jju, abali e Bungereza jju, mubiwandiike mubibawe. Museveni agenda kwokya Owino, agenda kwokya abaana b'essomero. Essomero ligeze lijje ng'abaana bazze mu ssomero. Mwe mubiwandiike mubiteekeyo nti Museveni agenda kwokya amasomero. Essomero ligeze lijje. Meeting endala yabaddemu Kibuule, Gashumba, Nsereko, Tamale Mirundi, Muhoozi Omutamiivu. Abo nabo ne batuula mu meeting. Nkugambye Kibuule, Gashumba, Nsereko, Tamale Mirundi gundi ne Muhoozi. Era nabo nga bagamba information ng'eddukira ku speed okuva wano ogenda ebweru eyitawa. Abali mu diaspora
mwewale ebintu bino wammanga. Mwewale omuntu yenna agenda otandika okubaleetera ebintu bya Buganda nga Kabaka si yamutumye. Bweba official gundi ya Buganda ne babaleetera mbu simanyi ebiki mu byewale babateeseteekedde ekiwaanyi kya meeting za Buganda. Bagambye okubateekerateekera birthday parties ne marathons biki ebyo. Bagambye okubateekerateekera crusades ebyo ebyokusaba. Bagambye okubateekerateekera concerts z'abayimbi. Kubanga bagambye tebakyaddamu kuteeka ssente mu kujja muntu bweru kumuzzayo Uganda nga bwe baali bakola Lumbuye. Kati ffe aba diaspora bagenda kutuwa buwi butwa. Batuplaningidde butwa. Eno meeting yabadde mu Kibuule, Gashumba, Nsereko, Tamale Mirundi ne Muhoozi. Ne bagamba aba diaspora ebintu ebibakuŋŋaanya byebyo. Bino bya NRM temusobola bikuŋŋaanamu biki ebyo. Mukuŋŋaana nnyo okusaba, mwagala nnyo Ssaabasajja Kabaka ne Buganda, mwenna mugenda mugwirana. Ne bagamba mwagala nnyo abayimbi, zi birthday parties ezo we bagenda bakwatira. Abasajja bali ku pressure ey'amaanyi. Bali ku pressure one, tebamanyi information wa weeyita. Ekyo kimu. Tebamanyi information wa weeyita. Ate information yeveeno okudda e Uganda bagenda okukizuula nga ekintu kituufu. Kati tubalimu nga ntunuka, tebamanyi ki kye bavaako, tebamanyi ki kye bazaako. Era bwali eyo yongeza omuliro. Now, ekyo ng'okivuddeko, waliwo edduuka eriri mu Mukwano Arcade baliyita Ekke Islamic Center. Ekke Islamic Center liri ku Mukwano Arcade. Mutunda bintu bya Kiyisiraamu byokka. Babadde bateeseteese bagamba mutambuza obuyambi bwa NUP okuva ebweru ne mubuyingiza Uganda. Oba musakira NUP ne muyingiza obuyambi ne buyingira Uganda. Babadde bateeseteese okubatega ekintu mu dduuka lyammwe bomu oba mundu oba magazini y'emundu nga kuliko n'engoye za NUP bajje babakwate. Era bwe kibeerawo temukyewuunya ku Mukwano Arcade. Dduuka litunda bya Kiyisiraamu byokka. Bagamba mummwe mulimu omuntu akolera ennyo Kyagulanyi atambuza ssente za Kyagulanyi ozijja ebweru. Era naye nawuliddeko nti balabika bakiyimirizza. Era bwe bakwatira ekintu kyonna mu Kampala mu dduuka ne bagamba mbuno bakwatiddemu bbomu. Tuyinza okutunulira eyo Ekke gundi Islamic Center naye nga balina n'omulala gwe bakipulaningira. Mwesibe ebbiri. Ekke Islamic Center oli ku Mukwano Arcade. Otunda bya Kiyisiraamu byokka. Naawe weebeereremu. Bagala batega bomu oba emmundu oba magazini naye ng'era kuliko n'ebya NUP then babakwate edduuka balisaanyeewo nammwe babatwale nga bw'olaba bwe bakubye bomu. Kati abaana simanyi 28 bonna babakutte ettega bomu babalimba. Abo si be baatega bomu. Museveni n'akyemfasizinga kizibu nnyo okufuga Uganda nga tewali insecurity, nga tewali diversion. N'agamba ebyo byebize bimuyamba era byayagala okukozesa okufuga eggwanga. We bitaba kati banne ne bamugamba nti tubisiriseemu tubizze ng'abaana bazze mu ssomero. Kaakati wano wendaga weewali okulya n'okkomba essowaani. Baveterani abali mu Mpigi district most especially Buwama mukubire Mukama engalo ez'amaanyi mwebale kuzaala. Bagambye mwebale kuzaala ASP Asiimwe Bwire. Nayogedde nti bagenda kusinkana taata
ne balabanga buli kye boogera nkyogera kati bagambye bwe bati era kuba nze ebisente byabwe sibyeguya nali mbyeguyiza wali nga nsoma nti bawe taata mpeerere ati sikyabyeguya kuba nze mulabirira ffe tumulabirira abaana omusu omuzadde tegufambwa gwo gusigalayo abaana ne bagenda ne banoonya ekiwogo ne baleeta omusu omuzadde tegufambwa bagambye bwe bati bayite ba veterani b'omumpigi babasunsule basunsule ab'ebuwama mu buwama batooleyo be bawaayawo obusente obutonotono bakwate ekikutiya bakikubire muzeeyi katongole bakisitule bakimuwe bamugambe kulika bebi naye omwana mugamba asirikeko ekyo nakyo nakitegedde ne bamala ne bagamba kino kyabadde mu miitingi y'abagashumba ne batamala emirundi tamala emirundi yali yeewaana mbuno ye expert naye andaba yagambye oyo omwana bwe mulabamu bwe nti we are not safe tamala emirundi nze sina diguli ku mutwe yatuleetera owa psychology yagwa eddalu yagambye ono omwana tulina okumugira guni ng'obudde bukyali tamala emirundi n'aleeta idea eno abantu barespectinga nnyo ku buko tunoonye mukyala we tunoonye mukyala we twogere naye oba tunoonye ku buko bwe banaagamba omuwala agamba omulenzi oba ab'oku buko boogere ne mukoddomi waabwe to seize fire ne bagamba bwe bati mukazi we mbuno yasomako mukazi we musomesa tumufunire omulimu tumuwe ssente nnyingi mwe basajja mmwe ebyo ebintu mwabikola dda muli mu bintu ebikadde bye muddamu bye mukola ne bwe muba mwagala kumukola nga mukabiigirwa mumutwale kubanga ezo incidents zabaawo dda mukabiigirwa mwamutwala bujingo mwamutabulatabula ne mumutwale bannange mumutwale ne bwe munaagenda ku buko omuntu yekka asobola okuŋŋamba okuva ku Museveni Katonda ate Katonda bw'akiŋŋamba nsooka kukola nga gundi Kezekiya yamugamba nedda ssebo sooka ombulire bw'obanga gw'oyogedde gundi Gideon yali ani yefusa Gideon yamugamba wamma bw'oba ye gw'ayogedde kola bw'oti endiga eyeetobe ebintu byonna tebitoba endiga yebeetoba ebyoya by'endiga ebyo bitoba n'amugamba kati enkuba eddemu etonnye ebyoya by'endiga ebyo tebitoba naye ebintu byonna bitobe n'akkiriza nti no Mukama yamugambye oyo yekka yayinza okunzija ku Museveni kuba tewali yakintuma ne mama Ebeni oba mumutwala naye mwe nomusaaga oba mumutwale leka mbabuulire Uganda nene okusinga mama Ebeni Uganda nene okusinga ASP Asimwe Wira ejja kusigalawo Uganda y'abaana b'abaana baffe bwe sirigirya abaana bange baligirya abaana b'Abaganda bange baligirya bagambye banoonye famire yange gye nawasa gye nzaalibwa bonna mubanoonye ne bwe munaabakuŋŋanya ne mukuŋŋanya n'abasumba I respect my pastors ne bwe mubanoonya bonna ne mubamalayo ekyo kyo temutawaana ekintu ekisobola obbataasa ng'oggyeko Katonda Museveni kuta ntebe ya Kyagulanyi n'agiteeka wali tufune emirembe mbabuuliriddewo ne bwe mumutwala mukabiigirwa mwamutwala ekirungi siriyo mukabiigirwa yomuswazaswaza simanyi towerera mwana nze sifuddeeyo mumunoonye mumutwale kubanga era nze sibakweka tebalina musango nange siina musango ate njogera ki ekitaliiwo basajja mwe temwagala kuba exposinga oba mumutwale mubawadde mbuno ku buko bino ebintu si bya buko obanga ku buko baba respectinga Museveni gwe ku buko ewuwo ku buko tebakubuulirangako nti lekerawo okutta abantu oba tebakubuulirangako nange bakoddomi bange tebajja kumbuulira oba baakubuulira n'ogaana ne bwe banaŋŋamba nja gaana obuko buleeta ku ggwanga naye mumusaaga sirina oba muzeeyi Katongole musasula ezize muzimuwe oba mukola ki mukikole mbalayirira Katonda yekka ate ebyoya by'endiga bimala kutoba bwe bimala bikale eddemu etonnye
ebirala bitobe ebyoya byendiga bireme nzije mbagambe nti abange kino mukama ye yakyogedde naye bwe kiba si kyekyo ate nga mbaleetedde ne video ng'ebyoya byendiga bitobye ate nga wano bikalu ate enkuba etonnya mwenna mukkirize nti kibadde kigambo kya Katonda naye bwe kiba si kyekyo ojja kuva ku ntebe ya Kyagulanyi musajja gwe mwenna omuzannya mwekambabulire eggwanga weeriri tugenze mu politics ekyo nkiyisizaawo naye bannabuwama mwebale kuzaala mukulike bebi gwe wenna eyangoba emisinde nga ndi ebikajjo by'ebuwama awo mulabye bagenda basasula ezammwe mukulike bebi wamma wulira waliwo ebintu bingi nnyo ebiri ewaka ngenda biyita mu lukwakwayo ngende mu kigambo kya Katonda. DP Nobert Mao yavuddeyo dda. Nobert Mao yaze yagambye bw'ati bagenda kukuŋŋaanya emikono basaba akalulu k'ekikungo okukugyawo bbeero naye basajjamu muyina amagezi e Uganda wali wabaddeyo akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Museveni yakwata ku togikwatako n'agamba mugende mubuuze abantu era Nobert Mao azze okunyigirawo Museveni paasi. Museveni yakwata ssente n'aziwa ababaka n'abagamba mugende mubuuze ku bantu n'amala n'addira ababaka ba NUP ababuuza ku bantu n'abakuba ttiyaggaasi mujjukira ekyali e Kasubi mujjukira ekyali e Nakawa abagambye mugende mubuuze ku bantu aba NUP ne bagaana okutwala ssente people power ebiseera ebyo ne bagamba ffe tugenze buuza ku bantu enanga ne Kayima n'ateeka waawe ekiteekateeka owa constituency eno tosala genda mu constituency eri ne bamubuuza tteeka ki ti owa constituency eno togenda mu constituency eri mu constituency eno obeera wekka era owa constituency eno togezaako okulingiza mu eri ne balemesa abantu okwebuuzaako bwe bajja ne bagamba bannayuganda bagambye tukikwateko musajja gwe Nobert Mao nagamba bwe nti nasaba Katonda bwe nti Simewo Nsubuga bw'afanga omulambo gwe embwa zigulyeko tumuziike nga wa bitundu. Franka Baine ow'amakomera yafiira awantu nga waziyivuziyivu embizzi zimulye kati gwe Nobert Mao ensega zikulye Bayibuli yekyongera egamba ennyama yammwe eribeera ennyama y'ensolo ez'omu nsiko n'ebinyonyi eby'omu bbanga gwe musajja gwe Mao ensega zikulyeko beeyi eyo bw'oba olaba egwana okutwala okugidisikasinga mu bantu musajja gwe mumugireke Museveni bw'aba agitwale Mao okolera ani? Mao waliwo omuntu eyansindikidde akantu nga Mao agamba abaagala okukyusa obuyinza bakola bwe kwegamba ye Mao ne mubaagala okukyusa gavumenti taliimu. Mao ojja kufa bubi ensega zikulyeko ojja kubeera ennyama y'ensolo ez'omu nsiko n'ennyonyi ez'omu bbanga. DP yavuddeyo dda. Wulira Electoral Commission yagambye bweti ffe ate era tetulina na mulimu era eyo gundi ani fundamentally enki referendum anti byonna bifaanagana referendum ffe weetuli bwe wabaawo referendum njagala mumbulire Uganda wali wabeddeyo ddi akalulu ak'obwenkanya mu Electoral Commission nga temunnagenda mu simanyi referendum akalulu akawedde kaggwa kati alizawutisizaako ziriwa mulyoke mutegeke eza referendum nga temunnateekako za referendum eziri ezaggwa zitya Museveni obululu bwe buli luddawa ng'olwaleero n'obululu bwa Kyagulanyi abantu bakyabukumisa sigiri mwabuleka ku polling station mukyalina kimu kye mutugamba mu basajja mmwe gavumenti yagwa dda yonna yaggwawo. Kaseija yagambye bw'ati naye bannanga ate oba Kaseija Kaseija osaana ogwe mu nnyanja n'omulambo gwo gubule ebyennyanja bikulye buli omu alina ekiki ebyennyanja bikulye bikumalewo gwe tuli kusisinkana mu mazuukira. Bayibuli egamba nti abafu be balisooka okuzuukira nga ffe tetulina kitegeera. Kaseija tulisisinkana ozuukidde buzuukizi naye baleme kuziikako. Bwe byatuuse ku bya ssente yagambye mu butuufu twakola ensobi twakola endagaano nga tetwebuuzizza byonna bifiiriza ggwanga byerere oba twasayininga biki kati bwe batuuse ku bya site bagambye bwe bati. Kaseija ye yagambye anti omanyi ASP yatukozesa ensobi ne tuteekawo ebibuga nga tetulina ssente. Kaseija nagambako tekeka ekibuga
Mbu abantu batukozesa ensobi olw'ebyobufuzi. Abo abasajja bannakigwanyizi, mu Luganda bakiyita nakigwanyizi, mu Luzungu babayita ba opportunists. Bajja ne bagamba Uganda ekuze kakati tulina ebibuga 706 naye ebibuga tebirinaako ssente ne zigenda zireeta omusajja bamuyita mwine empaka ow'Embalala n'agamba bw'ati Mbalala ajjudde ebisaaniiko, Mbalala ajjudde ekivundu, kasasiro mungi, tetulina tteeka liyoola kasasiro. Omusajja bw'atyo bwe yakyogedde MP. Tebalina tteeka liyoola kasasiro, kireetedde kasasiro okujjula mu bibuga byonna ebipya. Tewali ssente, tewali tteeka liyoola kasasiro. Basajja mmwe kambasomese, omanyi mwafuna diguli za Geneti, temulina magezi. Diguli za Geneti zonna zigenda kusazibwamu. Nkubuulira, teri muntu ayagala kwebaka wakyafu, teri muntu ayagala kubeera wakyafu. Obwavu bwe bubeeza omuntu awakyafu. Abantu bwe baba ne ssente, gavumenti teyoola bisasiro, buli muntu aba asobola okwekiriningira waasula. Buli muntu amakinga sure nti alina ekipeiro awaka, asobola okugulayo bino ebibayiti bino ebiveera bino ebya bbulaaka, n'ateeka wali n'agamba abaana buli kintu mukiteeko ne kijjula ne kitwalayo n'ayambazaamu ekirala. Ako kabonero ka bwavu. Abantu bwavu. Mumala okwavuwaza abantu ne muyisa bajeti ya bukadde 7 bujje buyoole kasasiro. Basajja mmwe muyina emitwe mbu tewali tteeka liyoola kasasiro. Gwe musajja gwe muyina empaka etteeka liyoola kasasiro. Ewuwa waka tteeka ki eriyoola kasasiro? Ewuwo waliyo kasasiro. Njagala mumbuulire, ewuwo waliyo kasasiro muyina empaka. Etteeka erikola ewuwo okuyoola kasasiro ewuwo. Lwaki tolyazikako ab'Embalala nabo ne libayambako ne liyoola kasasiro? Bwe libanga etteeka lye liyoola kasasiro. Basajja mmwe mulina emitwe, basajja mmwe mulina emitwe. Kubanga gwe ofuna obukadde 5 osobola okugula ebibayiti ne bibeerawo awaka ne wabeera wayonjo. Oli ali ewawunya, eyo sayini ya bwavu. Tewali muntu ayagala kusula mu kivundu ekyo. Naye bannange basajja mbuti etteeka, omusajja yakyogedde ku mawulire ne ngamba oba mpulidde bubi nenkiddamu ng'omusajja agamba tewali tteeka liyoola kasasiro. Musajja gwe tewali tteeka liyoola kasasiro mu Mbalala, ewuwa waka waliwo kasasiro. Tugendewo tumukebere waali. Owuwo avaawo atya? Era lwaki gwe olina etteeka ewuwo? Palamenti yakukolera etya etteeka eriyoola kasasiro ewuwo ng'Embalala yo teriyoolayo kasasiro? Era bwe libanga oyoola kasasiro ewuwo nga tewali tteeka, lwaki okola ekintu ekitali mu tteeka? Ewuwo wawunya. Anti buli kintu kikolebwa mu tteeka, ewuwo wawunya gwe muyina empaka. Tugende nga tulambula buli MP waali ewuwe wawunya. Mbu tteeka eriyoola kasasiro. Omusajja Kaseija yagambye wabula Museveni kola bwoti. Ffenna tukiraba nti gavumenti yo yava ku luguudo, nfu yagwa. Naye kati Museveni kolayo ekintu eki, kuba Kaseija essasi mu mutwe, kuba kati Kaseija akwokesa. Kuba kinnuma nnyo Kaseija okwokesa gavumenti kitange gye yaleeta mu buyinza, gavumenti ya NRM. Kaseija buli lwayogera agyokesa bwokesa. Endagaano nfu twasayininga bubi. Ekisaawe bakitwala, ekisaawe bakitwala, ekizimu ekitwala kubanga twasayininga bubi. Kale Kaseija tukukubireko mu ngalo. Ate ebibuga byo twateekawo ebibuga nga tetunnaba. Kati oba Kaseija wa opposition nange simanyi. Opposition bye yandyogedde Kaseija yabyogera. Museveni okutaasa gavumenti yaffe gye twaleeta mu buyinza. Kaseija essasi mu mutwe. Kuba Kaseija essasi mu mutwe. Tusevu NRM nze nkubuulira. Buli lwayogera akwokesa bwokesa kuba Kaseija essasi mu mutwe. Ekite ekitava ku Ssengejjero kifuuka Wankindo. Besasa atubuulire kiyalemera mu Ministry of Finance. Talina na bweyowoozaako bambi omusajja wattu. Anti luli muwadda yamugamba bw'ati bw'olimba nkukuba empi. Nze nja kukuba empi. Si gwe wasayininga wano n'agamba kandabe. Nze nasayininga. Kati lwaki obadde otulimba? Ssenyonyi jju. NUP bw'ogiraba oyo bannange NUP bw'ogiraba dduka.
Kasejja buli kye bamubuuza ebintu byonna yabirabira tamanyi na bwe baabikola baba obajja bamugambye biki olutuuka wali abaana ne bamutiisaamu just butiisa katono bwe bati ng'ebintu byonna Kasejja abyogera. Wakiri ofunda n'omuntu alimbalimbako olaba omusani gundi Janet yatulimba era yatulimba embuno ani yayogedde mbu agenda kujja yogereko eri abazadde abayigiza engeri gye bakuuma abaana ng'amasomero maggale kubanga ekyo kikola lwa ggwanga. Janet mutuufu kakati ajja ayokese agambe nti najja kutta masomero osiigasiigako akazigo naye y'omusajja oli Kasejja kyonna akyogeranga bwe kiri. Oyo Kasejja kirabika bwe yalinga mwana muto temubba naye ffene babatiisaamu butiisa. Wire muvaawa nze nali nnemerako tubadde wali nga tulima wire okakasa tubadde wali nga tulima ate oli gwe bakangakanga gwe mubaddewa wamba taata tubadde tuva kubba ffene kiwete. Kati oyo ye Kasejja banne bamugamba birala ayogera birala omukazi Janet yatulimba mbu abaana be bafumbirwa bali vagini mbununga bonna ba vagini. Mukazi gwe ku baana bo tekuli mwana yayagala bodyguard tekuli mwana yayagala wa PGB simanyi PPU n'amufunyisa olubuto ne mulujjamu. Gwe Janet okakasa mu baana bo temuli yafuna lubuto ku bodyguard n'olujjamu lwali lwa mwana mulenzi. Njagala mukazi gwo wakane oliko tulimbe mbw abaana bo bafumbirwa ba virgins okakasa mmwe mulekerawo okutulimba ate namwe mulekerawo okutulimba mwogereko ku mazima nga Kasejja kwegamba mmwe gavumenti yammwe buli ludda lwonna yagudde bwe mutulimba mulimba nnyo. Omwana wo ababawala abo omwana wo ekikulu sibaawula patience n'ozoko sibaawula bonna be ba patience ozoko abo abaana sibaawula naye omu ku bo yayagala bodyguard n'amufunyisa olubuto mwalujjamu nga lwa mwana mulenzi mbu yali virgin. Tubuuze bbaawe iwo nze nsula mu State House gyensula nsiiba wano naye ensula eyo ate munaddawa musabe busabi Katonda sifulumyanga obutambi bwammwe nga bwe ngenda okufulumya obwandabakoba. Kyendowooza Ndabakoba ayinza okuba nga yavudde mu kalulu. Njagala Ndabakoba ogende weewandiise enkwabye. Nze ngenda nnyongerayo si lwakuba sina vidiyo zo ate wallahi Ndabakoba okimanyi nti nno Ndabakoba okimanyi nti vidiyo ezo nzirina ku bwino gwe naleeta ne ruumu namba wagijjukira n'amazzi ge wagenda nago ne soda wabijjukidde. Toyinza kubanga tewabijjukidde. Kakati nayongeddeyo nze anti ani Lwasa yagamba ne mutabalirira abaana bange nabaliridde abaana ba Ndabakoba naye Ndabakoba genda weewandiise olabe. Njagala muddemu mwewandiise Ndabakoba weewandiise woonoogenda okusayininga bwoti ojja ssangawo akatambiko kubuulidde. Ate nze sirimba abantu bali mu kabokisi tuweereze sijja baweereza kubanga Ndabakoba asobola tesimbawo ate ne mwabya awo mba nkoze bubi. Isaaka yagamba abaana be Isaaka yagamba Yakobo ne Esawu yamugamba genda otte oleete nkusabira omukisa. Bwe yagumusabira yagumusabira ono lwajja n'amugamba taata nange mpa guli gwe nnyini yamugamba nedda ekigambo kyange kyagenze si kikyusa. Abaana ne bayombera ekigambo taata tompaddeeyo kigambo kirala kye nayogedde kyekyo. Ndabakoba genda weewandiise woonoteeka peni okusayininga bw'oti mbuno bakukonfaminga ojja ssanga akatambiko ku lupapula olwo nga kazannya naawe otye. Nze nkubuulidde saga zonna eziri e Uganda okukuba abantu bomu okwokya amasomero okuwamba abaana okutemaatema abantu okubuzaawo abantu ebyo byonna biri ku bantu abaakwata ku constitution eyo buli eyagikwatako gw'obonyaabonye eggwanga lyaffe Uganda. Singa mwali temwagikwatako singa mumanyi emirembe egiri e Uganda nga tulina pulezidenti omupya nga Museveni teyajjira ku baloti. Kadaaga weekweka olinga ataliiyo olinga eyafa ate nga gy'oli Kadaaga ovunaanwa kyenkanyi ne Museveni ku kino kuba gwe watugamba gwe wamuleetera okudda ku baloti.
muli babi nnyo era mukama akwata omusaayi gwonna oguyiika Uganda. Nalabye abapoliisi simanyi basazeeko abantu oba babasaliddeko abantu nga baddukira waggulu ku busolya bwa nnyumba, simanyi Bukoto, simanyi wa. Omusajja yakubye owa boda ekikonde ku mutwe wa boda n'awunga n'agwa wansi, abasirikale ne bajja ne bamusamba ne bamulinnyirira. Ebyo byonna byava ku kukwata ku constitution eruluma. Muvunaanibwa kyenkanyi mmwe mwatusibako ekizibu kino. Ebyo byebizibu bino bye mwaleeta. Kyova olaba Mukama Katonda tuyambe buyambi. Omusajja Simeewo Nsubuga tumulabe nga wa kitundu. Tubeereko kye tugira tugambe enensingo anti yakola bwati alinga ayina ebbango tugambe ensingo ya Simeewo Nsubuga naye ng'ebigere embwa zaabiridde n'engalo tekuli. Awo tujja kukkiriza awo kijja kubeera oke anti mmwe mwagikwatako ate nammwe mulumwa kyenkanyi naye ate mmwe temunnaba kulumwa. Njagala mulumwe nnyo okusinga. Twagala Simeewo Nsubuga oziikeko, twagala Ameeri yakyambadde oziikeko, Ameeri yakyambadde twagala oziikeko naawe. Wagamba ab'empigi ekyamazima baŋŋaano ogikwatako naye nga nze abakiikirira nzikiriza ngikutteko. Kyambadde njagala oziike. Njagala oziike omuggalandawo. Kibi nnyo sandi kisabye naye naawe muziikeko owulire kye kitegeeza maama wa Ssenteza kye yawulira. Ate omuziike ng'afudde essasi erivudde mu mmundu ya gavumenti yammwe. Hati bwe tubyogera nga mugamba tuli babi. Museveni yagambye oyo omwana anfuukidde omwana. Oyo omwana mubi nnyo okusinga Lumbuye. Nedda ssebo bannayuganda bonna bwe bati ggwe olabako nze afunye chansi. Nze mutabani wa Katongole nange nnyinawo ka smartphone. Kyenva njagala nkubiriitirize singa bannayuganda bonna balina access bweti ate bo bakambwe nnyo n'okusinga nze. Njagala ombulire kati muto wa Ssenteza senga akwata ku ssimu ba mukazi we nga naye alina access okukubuulira kyawulira ku mutima yandigambye eki. Mbuuza taata wa mulongo mukamutyabule gwe walinnya ne mumutta senga akwata ku ssimu ogenda mugamba ki? Ffenna bwe tutyo bwe tuli gwe byolowooza mbu bannayuganda bo abafuna bali omwo babboyiringa. Waliwo olusozi lwatokota eyo egindi Congo ne lutokota ab'embeera z'obudde ne bagamba banaye okusinziira ku kye tuwulira ekibugu mu Kinja arawundi mweyongereyo. Abantu ne bagamba bulijjo kibeerawo ekibugumu. Olusozi lwawandula omuliro ne gukkirira ebibuga 85 byonna byasiriira. Lwatokotera ebbanga. Bannayuganda bali eyo batokota gwe obalaba mwaka edyo obalaba ku mbizi obalaba batokota munda batokota Museveni ate nze kyenkuulirako kitonona nnyo kubanga nze nsobola okulya n'ennywa. Afande Katongole asobola okulya n'anywa. Ewaka basobola okulya ne banywa. Kale nenne bakawana emyaka 5 nenvaawo nga siina kye nnina naye nga balidde banywedde kubanga era twajja kukolerera b'Uganda. Omusala gugenda otuuka ngo yakusabako 5 yakusabako 2 yakusabako tuli eno tubonaabona ku lulwo gwe Museveni. Nze nnyina nno obusobozi obukola ebyo. Waliwo n'omuntu ayagala omwana wa Fuluma ajje eno waakiri naye amukolerere ng'ali eno naye nakyo kyagaana. Gwotunuulidde nze nzekka am not the problem. Luli mwatula ne mugamba Lumbuye bw'avaawo kiba kiwedde. Fifite ya master plan eba egenda mu maaso kyaggwa. Mbuuza kyaggwa. Lumbuye taliiwo naye kyaggwa basajja mmwe. Bannayuganda bonna bwe batu bwe bali. Katonda akuyamba buyambi okubanga tetusobola kukwata ku mundu gwe musajja gwe. Ate Katonda akuyamba buyambi nti omuntu atuliidinze mweno bato musajja ali civilized ebikola byamutereeza dda. Singa abadde asobola okutugamba nti kwata ekyo kyokka kimala naye yatugamba nedda. Sizi za fire muyite wano. Waliwo abantu abaliredde nga Museveni wepanka mbuno omanye mundu waliyo era nabo abazimanyi n'abatazimanyi basobola oziyiga. Bw'olaba Jeno Muhwezi yenna yalina obugere bwewese bulinga obutangawuuza Obuganda n'akuba emmundu ate olufu ab'omulembe guno obadde ki? Naye omuntu atuliidinga yatugana okukola ebyo. Naye bannayuganda babboyiringa gwe Museveni walaba ekyali e Benghazi abaana bakwata emmundu ng'ogamba bano abaana
banonye bikajjo bano kasita Omumerika yabagamba nti emundu yiino abaana baddukanga emisinde nga balinga abanona ebikajjo nga ye Gaddafi agamba my people bamu interviewinga ku CNN ono omukyala Christine yamubuuza naga my people will defend me, my people they will die for me. Bamufiririra my people abaana bamutokosa n'abuuza omwana naye onnangaki Museveni kyokka kyekikutaasa nti omuntu atuliidinga ebikola byamushepinga nadda mu layini memole yagikubya yatugamba memole yagikubya naye senga seekyo hati mumuda uno mulowooza simanyi bw'oyogera ku mmundu Museveni akukwata emmundu ze zaasooka Museveni e Uganda. Museveni si yenannyini mmundu kyemugamba neze Kenya zize neze Rwanda zize shia naffe ne tugikwatako kati bagenda gamba oyo mwana mumugulewo insilent violence insilent yagamba abantu bakwate emmundu mwenga mwazikwata mwani yazibawa wamma bannayuganda kambabulire ekigavumenti ekyo kyagwa mwongeze omuliro ate mmwe abali e Bulaaya mmwe bannannyini revolution eno mbabuulira Isirayiri bwe yali wali bali abaali baasigala Isirayiri bo baali baagonda abaali baasigala e Kanani baali baagondanga omusajja ng'abasajja baabawamba Abakiiti Abayebusi Abagirugaali bwe baatwala biri ebitundu n'Abayisirayiri abaaliyo bannansi baasirika bwe ne basirika diaspora yamala kuva Egypt negende nunula Kanani mwabali mu diaspora mmwe muli Egypt sawa ya kuva Egypt tugende Kanani ekyawandiikibwa kyakyuse dda kati ate enjiri si gye naleese diaspora temugizanyisa buli bwe baayitanga baaleka bamenyeewo ne bagenda ne bayingira munda bali ab'omunda baawuliranga buwulizi abaana bammwe bajja naye mpuliddeko bali mitala wa Yorodani Yorodani bagenda musala batya omusajja bwe yawulira nti abaana ba Isirayiri batuuse Yorodani amaato n'agazza emitala weeri n'agamba katulabe we munaayita nawa order amaato tegasala okudda eri mubaleke babeere eyo n'agamba Yorodani onyambye obusajja bubadde bujja Yorodani onyambye diaspora bwe yajja ne Yorodani bagiyuzaamu bibiri abaddiaspora wamma temufaayo bali abasigala ewaka batuuka ekiseera ne bakkiriza kubanga Abagirugaali Abayebusi basajja mbuno banene nnyo era n'ebibuga byabwe biriko enkomera sooka gw'olabe e Uganda eggulire lyatambudde nti ekisaawe ky'Entebbe Ekizimu Bank etubanja China ekintu ekitwala nsi ki Zambia Abachina bagigira looni yabalemu okugira omusajja wa China mu ndagaano gye baali bakola ng'abatwalako ebintu n'abalondera ne IGP nga mu China asobole okukolektinga emisolo gya China okitegedde kyekijja e Uganda naye ebyo byonna biri e Uganda ekisaawe bakitwala amawulire ge Uganda gonna galemedde ku mukazi mbuno faaza Tom yamuwasa simanyi yamugulira ennyumba simanyi yamukola ki ane Soroti TV edduse emisinde mutebyabuuza ebibuuzo ebyekisiru omuntu afiiriddwa kakati owulira otya ng'ofiiriddwa omwana kuba kakati okuba owulira otya kati omuntu afiiriddwa awulira atya musajja gwe ekyo ekisajja oba kyamawulire kibuuza ebibuuzo n'obuuza naye omusajja yasoma oba kakati owulira otya maama batemyetemye omwana wo kati owulira otya naye ekisajja gwe omuntu bwe batemaatema omuntu waawulira atya kakati kigenze eri maama faaza yakukola atya gwe tomanyi baagala nabye bakola kati ago ge mawulire era ne tugenda mu kirabu ya Lwasa awo mu kirabu ya Lwasa wabula nga faaza asala endongo faaza tanywa mwenge anywako kuleeti emu tanywa anywa kuleeti emu olwo Soroti esaka eggulire ebyo bye baagala Museveni yagambye tosobola kufuga Uganda nga tewali diversion faaza tanywa mwenge awo mba muwayidde anywa kuleeti emu kati ago ge mawulire
awo Ibulake Mukasa najja ani omulala najja simanyani SB4 wama mama faza ebintu bye bikumufu faza omwenga anywa kuleti naye tanywa mwenge kati Uganda eri ku ekisawe bakitwala kati diaspora fetu bimanyi kati fetu lwanirira ekisawe naye bali batadde eri empumumpu bayogera bintu bitalina makulu oba mpumumpu za gonja omanye ddanga bwe bakusanga nga osaanikisize empumumpu ya gonja ku kitooke embuno ya kisirani ogisaanikiza ku kidomola abasajja balina emitwe naye nga mpumumpu za gonja bwe ziba nkujjirikiti teririfumba nomala oleeta enkungu oleeteddemu jjirikiti muganda wange ewaka n'otyabe oluku olw'ejjirikiti ng'owedde kati omusajja ali awo mutebi abuuza naye kakati Faaza bwe yali nga asala endongo nti mukanda wange Faaza asala endongo era yanzimbira n'ennyumba kuba Faaza akyakala kati Uganda yonna erimu ebyo ekisaawe bakitwala ekizimu ekitwala naye omuntu omukubira esimu n'omugamba gwe oli awo otudde ekisaawe bakitwala naye obira olimba amawulire ogajja wa nze nnyina amawulire n'omubuuza kiki Faaza yawasa omukazi Faaza wane Masaka Faaza alina omukazi yamutwala ne bakuba endongo ewa Lwasa kati gwe wali omanye ewa Lwasa banonyeyo ki era bagenda kuba ndongo izita kurayimu mmwe mu byewuunya mbuno kurayimu kati kyemugamba Faaza tazaala olaba Ssaabasumba ye yafa yeewozezaako omwana ababalongo bamwannyinaze naye banfaanana si bange ova lumbuye yabalimba Omukama abawe omukisa wamma Ssaabasumba Mungu akuwa ekiwumulo eky'emirembe yafa yeewozezaako omwana si wange lwakuba yanfaanana nze ndikojja kakati ate ng'ogamba Faaza Musala yayogera Faaza Musala yagamba batukirize tuzaale what is the problem Faaza okusala endongo akolumu Faaza kati kwegamba kati ekisawe bakitwale kulwokuba Faaza yasaze endongo Faaza yawasizza abula Mukama tusaasire wamma bannayuganda mulabe eyo ekyawandiikibwa kyembaleetedde Bayibuli egamba omwesigwa mu katono yabeera omwesigwa mu kinene omukumpanya mu kitono yabeera omukumpanya mu kinene bannange NUP mubeere abeesigwa mu katono Honorable Ssenyonyi jju muwadde nku nnyingi yagambye Kaseija muzeeyi wano bw'olimba mu kakiiko kano akakiiko si kamunyagwa kana akakiiko si kakatuntu akakiiko kakatuntu keegayirira gundi ono omukazi mama wa pengepenge yani mama wa bajenda nga bw'olaba bajenda ne pengepenge nga bw'olaba pengepenge ne bajenda n'amugamba owange leeta gundi leeta passport akakazi kalemera passport ne kagamba katuntu nja kukuba n'empi katuntu n'amugamba mama oganye n'amugamba kale njagala Bank of Uganda mugende muleete ebipapula ebyo enkya mu bireete akakazi ne kagenda mu Bank of Uganda ne kabijjayo ne kabiyuzaayuza ne kabitikka mu mmotoka ne kabitwala nga kamera zikalaba kosase eya Ssenyonyi bagambye Kaseija yogera tetukuku muwadde n'amugamba nkukuba empi n'amugamba tokuba muzzukulu tokuba kiki ani yasayininga nze nasayininga basajjamu wamma mubeere beesigwa mukana akalinga akatono Mukama agenda beesigisa ekinene katono eggwanga ngenda ddibawa Bayibuli egamba omwesigwa mu katono ne mu kinene mbabuulire ekintu kino twalwawo okukitegeera omusajja Museveni mukazi wa mulumiriza agamba yabba ekyanzi ky'amata yalemwa okubeera omwesigwa ku kyanzi ky'amata ne mulowooza mujja mukwasa Uganda mukwate ku nnyonyi mmwe bannayuganda Museveni yalemwa okubeera omwesigwa ng'akyali muto mukazi we yennyini yamuwandiikako bantu mmwe mujja kwejjusa lwaki mwadokumentalinga ebintu bino olwo nga mmwe bakabi mmwe muwandiika kati bye mwawandiika bye tubakubisa bagenda ku mitimbagano ne bajjayo obutabo bwabwe tujja bufuna mulimba tubusoma Sikayi Soja ng'asoma butabo gwe bw'oba olina akatabo wa Makoota asoma kubira Sikayi Soja bamubuuze ku lupapula gundi Malcolm X yagamba atya ne Martin Luther King
era ajja kugambirawo ku page 45 yagamba you can jail the revolutionist but you can't jail the revolution. Once you arrest the revolutionist, the revolution jumps to another person. Oyo mwana sikaisoje. Kakati bagamba bwe tukwata lumbuye internet ebe wedde tuba tumaze. Kati ate bagamba tusasule muzeeyi Katongole. Oyo ne bwe mumusasula internet tegenda kusirika. Ne bwe mugenda kubuko kyogamba Museveni ewa mukazi wo tebakubuulirangako. Kitaawo byanyima yatugamba oyo mwana namubuulirira dda yagaana. Byanyima. Ate Museveni watwala ne faamu ya byanyima kitaawo yakuweerera. Naye bannange Museveni oli musajja. Yajjako byanyima ettaka oyo omusajja. Byanyuma yamuweereranga era ku ssomero bakiyita kitabani kya byanyuma nga kirina effujjo nga bagamba abana kitabani kya byanyuma. Yajjako byanyuma faamu. Oyo Museveni bwola. Gwe nga wagaana okuwuliriza byanyuma. Nze mpuliriza Fande Katongole. Oba mbona naye wano wendi oba mumanyi wempita mu Bawarabu wano. Agiteera aleebe naye. Teyinza. Bwe nali nkula yaŋŋamba mwana wange obeeranga mugumu. Ate oyimirira bwomu era nga bw'oligwe. Sikia, n'abaana mwekamba bulire Museveni tugenda kukutokosa. Generation tukooye omukazi we yakugambye abantu ekyamazima bakooye. Abantu bakooye ate bye tukola bye bimu. Museveni ebyo byokola wabikola dda. Kati gwe bugamba mbwonoonye mukazi wange nga bwe wanoonya mukabiigirwa kuti ekyo si kitya. Era ne bwe munaamugamba nti munaye basa omuteka ku mudumu gw'emundu n'agamba oyo taweerera baana oyo abadde tandabirira internet kati ekimanyi. Musobola okutukola nga bujingo ekirungi nze sijja kutwala Nantaba. Nze sijja twala Nantaba. Kakati mugenda kunkola ki? Duli twatyanga mama bajja kutta omuntu bajja kati mubasese n'abatasuubirwa kufa basaabasumba obudde bukya bukinga Ssaabasumba afudde. Muzaata Katonda yali asobola okumufuula raw material yekola abantu n'amugyamu abantu kyalo kiramba yali musajja mugulumivu bwati munene bwakya ku makyanga musse Muzaata ne mmanya buli muntu afa. Abo be mugamba okumbuulirira bambuulirira dda ne mbagamba nze multiply me by 0 mundabe nga ataliwo bakimanyi bantu bameka bakubuuliridde gwe n'ogaana. Kanyihamba yakubuulira. Kanyihamba yali kitaawo. Kanyihamba y'omu ku bantu abaakukuza ne bakubeererawo ne bakugira n'akukolera constitution n'akola atya. Kanyihamba yatuuka ekiseera okugamba nti togikwatako tewagikwatako. Lwaki olowooza nti gwe oyina eggume wekka musajja gwe? Lwaki olowooza nti bwe batubuulira tukakkana wabula gwe gwatakakkana? Nedda ssebo nze Kyanjo yalagula waliwo omulembe neekutte ku kigambo kya Prophet Kyanjo. Ogutatya kufa, ogutabuulirirwa, ogutayagala ssente, ogutamanyi biddako. Awo we tuli totawaana. Kubanga twasulaasula dde enjala twabiraba. Ebyokunsiba nabeerako n'ebisumuluzo by'ekkomera mu ngalo zange nga nze custodian. Kakati tuntiisa na kkomera. Emmundu ne bwozinteekamu neebaka. Museveni ne bwonteeka mu mizinga neebaka. Kati ogenda kunkola ki? Okufa n'obulamu biri mu ngalo za Mukama. Omusajja yatuuka ku Nambooze ng'alina ejjambiya 2 ku 2. Omusajja n'akyuka n'atunuulira ekisenge. N'amugamba Nambooze ngenze mbadde nzize kutema naye ngenze Nambooze waali. Kati ogenda kuŋŋamba ki? Katonda yasalawo. Mukama wamaabawo omukisa. Mubeere beesigwa mu katono ne mu kinene mujja kubeera beesigwa. Leero ekigambo kibadde kitono naye nga kinene. Mukama akibagaziyize. Enkya tujja beera mu kigambo. Mukama abawo omukisa katusabe. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaliro Mukama. Mukama Uganda etuluma. Naye bwe wali otuma Ezeekeri wamugamba sooka oli omuzingo guno. Bw'omala okugulya okalube ekyenyi. Naye Mukama weebale kutuwa Bayibuli. Bw'omala okulya omuzingo
enjala teddamu kuluma. Bw'oli omuzingo okaluba ekyenyi omanye enjala bw'ekuluma ekyenyi kigonda. Naye bw'oli omuzingo buli akutunulira n'ogonderera n'otungununa bw'oba tewalidde muzingo twalina Ashibbaga Katonga tugamba oyo wa Bobby n'atalya muzingo bagenda omutunulira ekyenyi ekigonderera. Oyo tetumanyi gyali, tumunoonya amulabako kubira poliisi ekuli okumpi. Naye ffe abamu twali omuzingo Bayibuli bw'egamba nti ate nkutumye mu bantu abo bakakanyavu ebyenyi byakaluba. Naye naawe ddi omuzingo okaluba ekyenyi obalumbe nga naawe okalubye. Ekitiibwa kiddire Mukama twagala okulumba mu 7 ono nga tukalubye ebyenyi. Mukama kalubye ebyenyi bya bannayuganda. Mukama Museveni talina kyatugamba kubanga Duliya tutiisanga kufa. Kati tuyita ku mirambo. Omwana ayita ku mirambo 3 ng'agenda ku ssomero n'akawungeezi n'akomawo n'abuuka emirala 3. Mwana muto wa myaka 15 2 kutuuka kuva ku myaka 15 okutuuka ku myaka 7 babuuka emirambo nga bagenda ku ssomero. Oyo mwana oba tolina ky'omugamba. Oba tolina ky'omugamba. Mukama ffe emitima gyakaluba. Leka wamma tukaluba ebyenyi. Bano abasajja tulina obbajjako eggwanga lyaffe. Wagamba Isirayiri byonna mugenda biyitamu. Naye bwe mulituuka mugenda okuyambibwa. Mukama leka diaspora eve Egypt tuddeyo e Kanani. Museveni agamba bw'ati abaana ba diaspora banfuukidde abaana. Diaspora muwandiike nnyo buli kye muwulira. Gwe buli ky'owulira ky'olowoozaako buli kye bakugamba kiwandiike okiteekeyo. Museveni amala n'akikola. Agenda kukuba Kongo. Agenda kwokya abaana b'essomero. Agenda kwokya amasomero. Agenda kuddamu atega ebbomu. Asirisizaamu busirisa. Amala obbajja mu lockdown. Byonna mu biwandiike. Mwe mubiteekeyo musirike. Likodi muzitereke. Katonda yagamba Yoswa. Ulira. Katonda waffe wa records. Kulwakuba mwe mwerabira. Okuva essula 17 baali mu Refidim. Baali bawummulamu bwe bati. Abameriki ne bajja. Ne bakubagana n'Abameriki. Musa n'akola bw'ati. Musa ne Aloni ne Kolebu ne bambuka ku lusozi. Musa n'agenda okusaba. N'agamba Yoswa gwe omusirikale genda olwane. N'awanika emikono n'asaba obudde okuziba Isirayiri n'ewangula. Mukama n'agamba Musa nti wandiika ekigambo ekyo okitwala okibuulire ne Yoswa. Ne Yoswa okimugamba. Katonda waffe wa record. Akuma records. Genda okigambe Yoswa. Mukama yali amutegeeza. Gamba Yoswa si yawangudde. Mugambe nti bw'obadde ossa emikono nga babakuba bw'ogiwanika nga bakuba tawangudde ye si yawangudde. Amaanyi agawangudde gava eno. Eyo likodi n'agitereka. Yoswa n'amanya ne wankubadde ndijje no. Wankubadde ndi mulwanyi. Katonda yawangula entalo. Likodi ne bagitereka. Bwe bamala okukurosinga river Jordan n'amugamba londa abantu 12 ku buli kika. Ab'ente be baasookayo Katongole. N'abagamba genda olonde ejjinja limulimu. Mukole ekijjukizo n'abaana b'abaana mubagambanga nti yali Katonda. Tukyasaba. N'agamba mubitereke wali. Mubiraganga abaana ne mubagamba nti yali Katonda. Records. Tutereka records. Abadiaspora mwa owuninze olutalo luno luli mu ngalo zammwe temuzikiza. Mulina free wifi, mulina za good za phones, use za phone, use za Twitter, use za Facebook, use everything. Tukosa omusajja oyo nga tukalubya ebyenyi. Abave Egypt be bawamba Kanani. Abali mu Kanani bo bakkiriza babakuba bbomu ne bagamba naye ba ADF etunoonyaako ki. Abadiaspora ffe tumanyi ADF entuufu. Mukama tuwe ekisa. Mukama tuwe amaanyi. Ate Mukama nkoowoolera ddala mwoyo w'okutya. Ayiike ku Museveni ne gavumenti abasajja baaganye okulya n'abagamba waakiri mulye kamere temunswaza nga buli omwagamba nzize nzikuse. Ndidde kikomanda ate
ndidde obudde bugenza olubuto lunnumirira Kahindo tafiire olubuto lunnumirira ate lunene n'agamba nange muntya tetukwesiga Mukama batabule Mukama batabule ate bateekemu okutya buli omu atye munne tewali abuulira munne kyama tewali muntu buli omu alaba munne nga mbega Mukama kati bw'omaliriza bw'oti ate oleeta ababitugamba bakandiho tebebakanga tebabitugambye Kahindo tafiire teyebakanga tabitugambye Janet teyebakanga tabitugambye oli emu teyebakanga tabitugambye nga bamaze obyogera ate bajje babitugambe banoonya soft landing anti kigavumenti kyagwa gwali eyo yongeza omuliro weebale nnyo Mukama Uganda tukitwala katono eggwanga bajja ddituwa Mukama alituwa Mukama atuwe eggwanga lyaffe mwe mukanye kukola kye mulina kukola n'obwesigwa omwesigwa mu katono ne mu kinene Mukama tukwebaza kubanga owonyeza abalwadde baffe bonna Mukama tetugenda kufiisa muntu wano Mukama Segirinya tajja kufa Pastor Mwanguzi tajja kufa Kansi wa Meri tajja kufa bonna tebajja kufa mu linnya lya Yesu Sewanyana tajja kufa bonna tekuli ajja kufa Mukama alina ffe wabula abo kabayite mu muliro baveemu nga golodi ate kati Mwanguzi bw'amala okulya obutwa n'amala n'agejja ne bufuuka vitamini ate kati oyo oba okyaddamu omuwa obutwa Wameri oba okyaddamu omuwa obutwa oyo aba afuuse golodi ayita mu muliro y'abeera golodi asiriira taba golodi wamma weebale Mukama ali mu kutuhadeninga tunaagenda okutuula awo tewali muntu agenda kuddamu kuzannyira ku Uganda teri mutweza addamu kuzannyisa Uganda nedda Uganda ya Katonda for God and my country weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo tukwebaza Mukama kubanga obadde ku saidi yaffe yalowooza mbuno agenda kutwavuwaza asaba beyiro ya ssente nnene nnyo ne tuzisasula omuntu waffe n'alwala ne bamubiiringa miliyoni 6 ne tuzisasula wamma Mukama weebale obumu obwo bukomewo mu bannayuganda kati obwo bwe buba bukuba Museveni bumukube ku ttaka yateekako olugo olunene emmamba Bayibuli egamba Isirayiri yeetoloola ekibuga emirundi 7 bbugwe wa Yeriko n'agwa amaato baagateeka eri ne bagamba mubaleke tebalina we bagenda yita Yorodani ne yeeyabuluzaamu Bayibuli egamba n'asiba entunnunsi z'amazzi Isirayiri neeyitawo Museveni ne gwolaba nga ali eri emitala eno tewaliyo lyata tewaliwo ennyanja ssaawa yonna tujja Ntebe ojja genda okukola bwoti ku buliri obuuze Kyagulanyi nga ate talina jambiya ye Nambozi yagenda okukola bwati ng'omusajja ayimiridde alina ejjambiya oligenda okukola bwoti nga Kyagulanyi gamba kanfulume ofulume ogende Kyagulanyi atuule ku ntebe golowooza ali wala ali awo kumpi Katabi tujja weebale nnyo Mukama ekitiibwa n'ekitero tubikuddiza tusabidde abalwadde bonna Mukama basumulule bawonye basinkane mu linnya lya Yesu era Mukama ta enkwe z'omugerengetanya ali awo agerengetanya okwokya obutale okwokya amasomero okukuba bbomu okukuba entindo okukuba zifferi byonna abigezaako okukwata ba NUP buli kyakola kifa Dole bangamba nga oyo kyabala kikwatayo kati buli kyakola kifa weebale nnyo Mukama Katonda wa Ibrahim ne Isaaka ne Yakobo ffe ekitiibwa n'ettendo tubikuddiza fuka okutya ku mutima gw'omusajja oyo ku bulamu bwe muyiweeko entengero atekene buli lwalaba omuntu atekene kubanga akimanyi yabba ssente z'abantu buli bwalabako bw'ati atekene buli lwe bamubuuza ekintu ayogere mazima nga Kasejja Mukama leka batekene Kasejja mufukeeko omwoyo w'olugambo n'okutya kye bamubuuza kyayogera atubuulira ani yatta Ssaabasumba Mukama bafukeeko entiisa mu linnya lya Yesu Mukama weebale nnyo abaali beeyita abanene kaakati bonna bakkakkana abaana be bagamba abayaga nga ani awo oyo Ssennyonyi omuyaaye asala kaati kati aboogeza bye baasayininga mu Exim Bank weebale nnyo Mukama katono eggwanga ngenda ddibawa tusabe yonna nga tuyita mu linnya lya Yesu Mwana Katonda ayinza byonna amiina eyo essaala ewedde mumanyi mbuno sisaba eyo essaala ewedde Katonda agiwulidde
mwe babagamba simanyi bw'oba osaba totunula toweekyusa essaala ewedde gwe be bakubuuza bagambe Yesu yagamba mugende mugambe Yokaana abalema batambula bamuzibe balaba ne bakasiru boogera kakati ate bayogera batya nga si ye Yesu bawona batya nga sisaba essaala eba ewedde biri bye baba bateekamu biri bino gamba tyayi Mukama olunaku lw'olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo omutukuvu annuŋŋamye ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina olokose Mukama akuwa omukisa mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerangawo n'okujja okutambuza vidiyo zange Mukama bawo omukisa nzisanga ku TikTok everywhere Ssekanyolya azitambuza naye musitayira mpaayiriza ebigambo naye musajja gwe Ssekanyolya baŋŋamba osabira bwa Kiganda Ssekanyolya waliwo omuntu akumanyi yakuŋŋamba lwe ndikugwako e Uganda awo Ssekanyolya naawe ojja kundaba wama bw'oba olina ekintu kyonna kyoyagala okuyambako ku Pastor Muwanguzi Bambi simu ye eri 0777 53 48 94 0777 3 53 48 94 Bambi tumuyambeko aleme kweraliikirira bibiri yes aleme okweraliikirira ekyobulwadde ate nebbiiru oba ekyokulya awaka oba n'obuyambi bwonna nga bw'omanyi bamugyemu pancreas bamugyemu ki si pancreas nammwe munnimba bamugyemu appendix yes ne bagisuula nga yonna eweddewo so Bambi tumuyambeko asobole okuyitawo awo then ate tugende tutwale eggwanga lyaffe Mukama bawo omukisa mbaagala nnyo mu Mukama waffe Yesu mwebale kumbeererawo mwe munfudde kyendi I respect you message nyina nnyingi naye nziddamu era nja kuziddamu bwe mba sinnagiddamu nja kugiddamu tofaayo Mukama bawo omukisa mbaagala nnyo I sign out leero ndi ASP Asiima Owire awo sinza kugenda nga sisaliutinze ekyo kyekikolwa ekisembayo mu magye respect esembayo mundaba ntudde ne mumpita omumpi Gashumba yangamye mbunenkana calculator Gashumba gwe Gashumba wookakasiza nti senkana calculator Afande Katongole atonnyeko omusaayi buli lwe bateesa ku bintu bya Afande Katongole kubeerako Gashumba Kibuule ne Nsereko tamala emirundi yayingiddemu eno gy'asoose obbeeramu ye bamuleese kumubuuza propaganda gwe watwala ku media nga takola abaana bakuyisaako eggaali kansirike wamma Mukama abawa omukisa I sign out